Sema sasa okulaba. Kale sebo. Nange sasa okulaba. Kale sebo. Wayina ensonga zobadde otambuze ennaku zino ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'ogamba simanya muli wa people power mwagala nkyukakyuka naye ate waliwo abeerimbise mu kintu ekyo ng'ate basayidi eri ndala abantu abo bamanyiko osobola boogera ku kamera nobalumiriza nga sinagenda wala nnyo kasooka okweyanjula abampuliriza mwenna amanya n'eddoboozi Abubakar Siraje nga bulijjo era munnasikulago alwanira enkyukakyuka okulaba nga tufuna obukulembeze obulimu essuubi obusobola okuzza Uganda ku ntikko. So sirina kifo kye nnwanira nti oba njagala kwesimbawo no guno omulimu ngukola wannakyewa si kugamba nti nsasula wabula olw'okuba nti nina obulumi ku mutima n'ennyiike nti bano abasajja bali mu buyinza nti ebintu byebatukolanga okuba nti batunyigiriza okutuusa ku mbeera eno. Ensonga eyo gyombuuzizza mulimu abantu abamu abeerimbise mu Syndicate of Power era nga bakola emirimu ng'egya struggle naye we tugenda okwetegereza ennyo abantu abamu balaga nti bali bumu naffe naye nga tibali naffe olw'ensonga nti abantu abali mu buyinza bakozeseza nnyo opozisoni bano okubateekamu batulimbikemu basobole okutubuzaabuza n'okuba nga batunakuyo manyi President Museveni kyasinga okujja ye opozisoni amuvuganya naye waafuna chance n'alaba nti kati for example wano mu Lwaga South tulina opposition bonna abagidde mu power tetumanya ani wa NRM ani wa FDC ani wa DP bonna bagidde mu ki mu Syndicate of Power ogenda bamanyi otya kuba tosobola kebera mitima gyabwe ogamanya kubanga president yatugamba mwetegereze mu bantu abajja abamu mugenda balabya ku bikolwa byabwe era abamu tubalabira ku bikolwa byabwe bali mu kukola obudde buno eggulire lyolaba eritambula olwo Honorable Rogers Mukasa okuva Honorable Mukaku we yalangirira nti ajja kwesimbawo Lubaga South Honorable Rogers Mukasa naye kwe kuvayo Honorable Mukaku yalangirira nti ana kwesimbawo yalangirira agenda kwesimbawo nga MP wa Lubaga South Rogers Mukasa n'avaayo Rogers Mukasa okumumanya ffe tumumanyidde ku office Kamotya nga bwe yali afudde assistant we nga Katongole Julius yoza abasinga mumanyi babadde atambula naye nga yamulese ku office okukola ki omuntu alya naye gwe weebuuzeemu ye ssente zaagaba Rogers Mukasa azikolawa kubanga atandise okugaba ssente okuva mu Gwakubiri n'okutuusa kati agaba ssente azikolawa ssente azigabira baani ssente azigabira bantu ki ssente azigabira abantu ababodaboda ab'ebibiina nti bamuwagire okiwulira olaba ne president waffe yasinga president waffe okufuna ssente oba so yagera ne balimba mu Fako ye mwafuna ssente ezo ne Fako si ye bamuwa buteekawo office kukolerawo mirimu gya ggwanga Fako yaani eyo Fako yaani eyo mu biyitingana yasali musale kubanga yamuteekamu ssente yamuteekamu ssente bino manyi gavumenti ya Museveni eyagala nnyo abakulembeze beereeta nga balinyo doomanti abatalina kye bagenda kukolera Lubaga South ogitudda ku ntikko kati nga we mulaba Katolubwama talina kyakoledde Honorable Rogers Mukasa weewaawo abantu bali bagamba bategeeza nti mumuwagire mumugende kitono olw'ensonga nti ne mwamukedde ku makya ne mumuwa akalulu ka Lubaga South talina kyagenda bakolera kuba akalulu agenda kuba akaguze kagule kyemusobola okumanya mu abantu ba wansi nti tulina okulwanirira obusobozi bw'omuntu naye Rogers Mukasa busobozi ki bw'alina bwe tusobola okwenyumizamu nti buguno naye yaviirayo okusalawo yesimbawo osanga yeeraba nti obusobozi abuyina era nga tulinde bulinzi biki byagenda otukolera obusobozi senga badde abuyina twali badde tulabira ku bikolwa bye nga si kusaasaanya ssente bw'olowooza omuntu nga wakeera ku makya n'okola bukozi ssente osobola ozigaba nga Rogers Mukasa wazigaba abantu bangi bannabyobufuzi bangi bavuddeyo bonna tewali asaasanya ssente nga Rogers Mukasa era lwensonga lwaki nti ebintu kati nga bino ffe tuba tubirengera abantu baganda bange abali ebweru w'amawanga n'abali ku gulawundi tubategeeza ensonga zino bagamba nti tubalimba oba tuli bambega batukuze ffe tebatuvula oyinza okubeera kwesimbawo kuba nti manya ebiseera ebisinga abantu nga baagala okwesimbawo asooka kuvunza munne
naye wasukira n'aba nange kati nzize olina ekitundu kyewala kwesimbawo nze sirina kitundu kye njagala kwesimbawo wabula nti nga bwe nkugambye nti nnwanirira nkyukakyuka okulaba nga abasajja bamafiya bali mu buyinza tubambungulwa mu ntebe gye bafudde nti yaabwe naye kati bino ebintu by'abantu bye batambula wetubiraba enkola yaabwe gye bakolamu ebintu bino bituleetera ennyiike n'ennaku okuba nti tuli ku mugendo gwa kulwanya nkyukakyuka bo balwanyira mulembe gwa kuzza bamafiya mu buyinza. Kati Rosias Mukasa omumanyidde ebbanga ki okutandika omutegeera ng'oye omuntu Rosias Mukasa ntandise okumutegeera ku ofiisi Katongole Julius lwe yamuleeta n'amwanjula mu kisinde kya Pro Power nga naye wajjidde mu Pro Power Lubaga South MOP obudde buno ne yamuleeta okumwanjula ku kitebe ali mu kkomera avundira Kitalya avundira mu kkomera ly'Ekitalya tasobodde kumulwanirira lwaki ssente zaali mu kwonoona wano ng'agabira abantu lwaki tasooka kulwanirira eyamuyingiza situlago n'amuggyayo mu kkomera gy'ali. Katongole ki ekyamusibya? Katongole ekyamusibya era nsonga nga omanyi bannabyabufuzi byali mbina ebyobufuzi bebakwatiramu abantu bye badde bakwatiramu abantu kati bwe yaleeta n'atamununula mujjayo kubanga Rosias Mukasa oli yamuyiirawo omubiri ne bamusiba ku poliisi y'e Makindye teyagendayo na kumulambula otuuse we bamututteeruza ne bamusalira ebbanga lya myaka 7 ng'ali mu kkomera. Bamusalidde myaka 7 ng'ali mu kkomera. Rosias Mukasa akozewo ki? Tukitwale nti ne Katongole Julius naye yali mbega okujja naleeta mbega n'amulagayo nti ate ye gwasimbyeyo nga People Power. Ekyo nga bw'omanyi nti abayitingana awamu batera okuba bombi basezi era nga wekisuubira kiyinza okuba bwe kiri ate nekyali ekyo Katongole Julius ayinza okuba naye yali amubalako ssente kubanga naye yali alina ekyekyagusa Katongole nga alina kyabala nga bano bamadamu Nusifa badifendinga Rosias Mukasa okuba nga watwala Mawokota South naye nga bo bamubalako ki ssente bannabyabufuzi bano abajja buli omu abala kike. Olina kyoyogedde nti kati nga bano bamadamu Nusifa bamupika kutwala kirisunda okuba bamubalako ssente. Tukitwale nti mu People Power mulimu abantu bangi abagyerimbiseemu naye nga babala ssente tebali ku mazima. Mulimu abantu bangi abagyerimbiseemu era mu maaso awo betujja okubamenya tubaleete ku lisiti. Bw'olinda obamenya mu maaso ekiseera obudde tebugenze lwaki temubajjayo kati ng'obudde bukyali ne mutereeza ekintu kyammwe? Obajjayo kati obudde buno kuba oyinza tujja bajjayo maaso awo naye nga obudde bubagenda kuba temulina budde n'obwa kampeyini baba bubuze onoosuubira obajjayo mu maaso tekigenda baleetera buzibu nga bamaze okufuna ebifo ate nga mukizudde luvannyuma nti bambega nga bw'ogamba. Kyetumanyi nti obudde buno pulezidenti waffe ali mu kusunsula baliwo abagenda okujja. Pulezidenti omwe yani Bobi Wine pulezidenti waffe addako ogwo mulimu si ali mu gukola ogw'okusunsula olwo ttiimu eriwo ekola omulimu ogwo agivunaanyizibwako ye Lubega Wolota Mukaaku agenda era okwesimbawo ku Lubaga South nga MOP era yakwata foomu ezo ez'abaana bagenda okwesimbawo. Era sina kindi gwe tuyinza n'okulaba ku ballot paper nga pulezidenti waffe gwayanjudde nti yono gwe tuba tusembe mabega. Naye kati gwe mukulaba okukwo ogambyeemu nti nno Rosias ayagala kwesimba Lubaga South n'oŋŋamba nti ate ne Lubega Mukaaku yasooka okirangirira era naye kwesimba Lubaga South n'oŋŋamba essaawa eno nti kati Lubega Mukaaku ate yakwata foomu ezisunsulwamu ani asaanidde. Kati olaba nti kiyinza okuba eky'obwenkanya Lubega Mukaaku ayinza okukozesa obwenkanya n'akwata foomu n'asalawo naga tulonde gundi yajje ku Lubaga South ng'ate naye kazikwata ali mu leesi y'emu nabali yeesimbyewo naye ayinza okuleka foomu y'ebbali naga nsigenda kugenda tuteekewo gundi. Lwaki bakikola batyo ng'ate kandidenti yennyini ate yakwata foomu ezisunsula? Ekintu ekyo nga yo kabineti bo balina engeri gye bakikozeemu kubanga simanyi ngeri gye bakikozeemu naye ng'olw'ensonga enkulu kyemmanyi nti naye nga honorable Lubega Mukaaku ayinza okutatika foomu ye obutagireka bbali kuba wangambye y'omu kakiiko akasunsula naye neye foomu egiddemu nti nange njala kwesimbawo anaakozesa amazima n'obwenkanya n'aleeta foomu y'omuntu gwe balaba wasobola oba ye anayisawo kiki kuba yayagala kwesimbawo. Engeri gye tumanyi nti tuli ku mazima n'abwerufu era wadde asobola okugamba nti eyange keesigale ono kajjo oba eyange keeyitewo ey'ono esigale.
kinasinzira nga bwe bana batudde mu nteeseganya ne balaba ekigenda mu maaso. Ekizaate ensonga zino zonna z'olwanirira bw'ogamba ababeerimbiseemu nga balina kwesimbawo tezandi kumenye mutwe kuba bagenda basunsula bajja kuba basobola okulaba ono alina obusobozi ono talina busobozi. Kati lwaki Aloysius Mukasa omulabye ennyo nga ataliwo amazima ng'ate akakiiko tekanaba kumulonda muleeta nti gwe kataddewo. Aloysius Mukasa okumulaba nti si wa mazima ku byaliko okusinza ku bintu byali mu kukola obudde buno. Ayinza okuba alina ssente ze ng'omuntu. Kituufu abantu bangi tubalaba natali yekka. Abantu bangi ateekamu ssente ze asobole okuwangula ekifo ekyo ky'abayagala. Oba kimanyi yazijjayo ng'atuuseeyo. Kale ayinza okuba yakozesa ssente ze gwe n'ogaa nti akozesa za salimusale. Obudde buno abantu abagaba ssente betusinga okuba nga betumanyi be bantu aba NRM abali mu buyinza. Naye obudde buno Aloysius Mukasa ajja buyinza ki bwalimu obumulete okuba nga agaba ssente. Ye mulimu ki gwakola okuba nga agaba ssente. Omubaka wa palamenti afuna biliyoni emu omwezi. Aloysius Mukasa mu campaign atandika okugaba ssente okutuusa kati yakagaba biliyoni 4. Olowooza akola mulimu ki atali mu buyinza? Senga obadde ogamba nti ali mu buyinza twaligambye fayini ssente azijja eri n'aleeta eno. Omanyi ekintu kino lumu abantu abamu balina okujja okwesimbawo aba yeetegekedde ekintu kye. Ayinza okuba nti yalina akasente ke nga kuba omusajja tukimanyi nti mukozi alina emirimu gye wadde si fako nga bw'ogambye. Nayinza okuba nga yategeka akasente ke nga kawera. Nagakana akasente nga taddewo kagenda kampeyini 2221. Kali nga ke katoolako. Bangi abeetegeka. Naye lwaki mu ggwanga lyonna lyonna ye gwe tusoose okulabirako nti yafunya ssente. Ne pulezidenti waffe yeetegeka okujja mu kisanja ng'avuganya pulezidenti Museveni okumujja mu ntebe naye tannazifulumya. Ate ng'azina tugambe nti Aloysius Mukasa yasinga pulezidenti ssente. Kati pulezidenti gw'ogamba ayinza okutegeera nti ye amaanyi agalina mu bantu. N'amanya nti ngenda baliisa buliisa kigambo. Ye mwami Aloysius n'agamba nze mbwe sina nnyo maanyi mu bantu kankozese ssente. Era bw'awangula akalulu ako wadde akozesa ssente teeka limuvunaana nti nno akozesa ssente yo okuwangula akalulu. Ensonga eyo kankitangaazemu katono. Ekisuubiza okutuzza nnyo emabega bano bannabyabufuzi kujja kufa abantu ba wansi ne batusiruwaza ne batulimbalimba ne ssente. Lw'ensonga lwaki tukeera ku makya ne tulonda bannabyabufuzi nga tebanya ki batukolera ne badda mu palamenti ne batula kubanga baba n'endowooza nti akalulu akabe baagula kaki kagule. Aloysius Mukasa ku ssente zasaasaanya obudde buno ne tugamba nti katumuwola okuba tuwadde ssente. Kitegeeza gy'emyaka 5 gye tugenda okumala nga tetunaddamu mulaba kudda mu bantu. Newaba nti pulezidenti waffe tawangudde entebe ya gavumenti ya Museveni nga Museveni yaliyo yakimanyi butereevu agenda mu gavumenti ya Museveni naye kulya nga Katolo bamwe yabagamba nti mumuwaalye. Kati Katolo bwame abadde emyaka gye 5 giggwayo ndoza mwaka guno. Yabasaba akalulu kammwe era nga ababuulidde amazima sigenda bakolera naye mu mpendi emu. Ne mumuwa alyemu emyaka 5. Kati emyaka 5 egyo gyamaze mu palamenti nga talina kyabakoledde. Mukoseddwa nnyo mu kina ki kye mwandigambye nti twandetaze omuntu agenda tutulongooseza ekintu mu mbeera bweti ne bweti. Emyaka 5 Katolo bamajja amaze mu buyinza talina kyakoledde nga Lubaga South kye twali tumusuubiriramu kubanga twali tumanyi nti ajja kulaba ebyobujjanjabi biyimiridde bitya mu Lubaga, amazzi gali gatya mu Lubaga, nti n'embeera eno eya COVID-19 okulaba nga yo mubaka ali mu buyinza alwanira bannalubaga bafune ekyokulya naye abantu bali ku muggalo bo bali mu kufuna ssente. Honorable Wamwe yandibadde abalwanira ku mbeera eyo okimanyi amaze emyezi kati 3 ku ndiri naye talina okuva COVID yatandika talina gasituka ku ndiri. Ekyo yinza obutakimunenyeza ekyokulaba nti mmere biki ebya COVID. Amaze emyezi 3 ng'ali ku ndiri. Naye oyinza omunenya byobujjanjabi bibiri bye yali nga kyaliwo n'ekishuko ekya COVID tekimunenyeza kuba naye mulwadde. Naye mulwadde naye mabega eri abadde akola ki? Yababuulira amazima yagenze kulyamu kati nekubuuza biki bye mukoseddwamu ennyo biwandigambye nti kati bwe tuba nti twamuwaalyemu aliddemu kati mujje tuteekewo ogundi agenda otutukolera biki bye musinga okwetaaga ennyo bakyusiza mu Lubaga South. Bye twetaaga okutukyusiza nga bannalubaga South twetaaga otukyusiza mu byobujjanjabi bibeeremu mu malwaliro ebyenjigiriza amazzi bye twetaaga okusinga ennyo n'okuba nti bagenda mu palamenti ne basakira omuntu wa wansi abadde ayingiza nusu 10 abe ng'ayingiza 15,000 buli lunaku. Ebyo bye tusuubira mu babaka baffe
n'okulaba nti kubanga gavumenti ewa buli mubaka buli wiiki miliyoni 2 okudda mu constituency okwebuuza ku balonzi naye njagala okuwulire mu ggwanga lyonna lyonna babaka abameka abakoze ku nsonga eyo ne badda mu constituency ne bakola olukuŋŋaana ne beebuuza ku balonzi kiki kye baagala ne bazzayo mu palamenti ne bateeseza eggwanga. Kati ku nsonga ezo ndabira ddala nti okyali muvubuka alinamu ku maanyi ate ng'olina ebirowoozo ebirungi ebyandibadde bizimba eggwanga lyo. Lwaki ate gwe tewavuddeyo ne weesimbawo n'obaako ekifo ky'okiikirira nti osobola okukikolera kuba mpulira ebirowoozo byo biraga nti singa oba osobodde okwesimbawo osobola okubaako ekitundu ky'okikyusizza. Mwe bavubuka kati be beesiga abalina ku maanyi. Naalibadde nsobola okwesimbawo naye olw'ensonga ezitali zimu nze sisobola kugamba nti mbeeyo neesimbewo nga waliwo bannanga abajja ate nga balabamu essuubi kubanga bangi. Nze ensonga gye ndi mu kulwanirira kulaba nti tuteeka Kyagulanyi mu ntebe y'eggwanga kye ndi mu kulwanirira kyokka okusinga kubanga olw'ensonga lwaki Pulezidenti Museveni alina by'akoze alina n'ebimulemye bingi. Obudde buno tasobodde kutumira ku bantu ba wansi naye wetukira kumanya nti tuteeka Kyagulanyi mu ntebe y'eggwanga agenda kumanya nti omuntu wa wansi yafaanana atya, ebyobujjanjabi mu malwaliro mwebiri, ebyenjigiriza biyimiridde bitya, nti kubanga abakozi factory tuzirina muno nnyingi z'abakyeruppe ng'omuntu wa wansi ogenda n'okolera mu factory z'abakyeruppe ng'okolera 15,000 olunaku lulamba ate nga ssente zayingiza mpitirivu. Lwaki nga okolera 15,000 ng'olina family opangisa enju? Kati ekyo kye twagala Kyagulanyi Ssentamu waba atuuse mu buyinza ebyo byabasooka okutunuulira mu ggwanga era mu manifesto ye ava byogera ku CBS abamu abamuwuliriza muwulidde manifesto ye gyazaalambulula kikyate kyayagaliza Bannayuganda okubeera. Abantu bawubaka obusembayo abalubaga South naddala b'osinga okulwanirira ennyo okulumirirwa bawubaka b'obusembayo. Abantu beelubaga mbategeeza ekintu kino mwetegereze nnyo bannabyabufuzi abajja bangi abazze kubanga mu Lubaga South tulina bannabyabufuzi 20 n'abalala bakyajja abajjidde ku kadi ya People Power. Naye mwetegereze ani mutuufu ani agenda okusitula Lubaga South edde ku ntiko kubanga tetwagala bano badomanti abagenda otudumadiza ku ssente otubuzabuza ne ssente otulimbalimba n'obusente nga talina kyagenda tukolera. So kyembasaba kiri ekintu kimu tulonde busobozi tetulonda lwa ssente. Kati nganze omulonzi nategeera nti kubazza ono ye mutuufu era alina busobozi bwe buti. Kubazza okutegeera nti ye mutuufu kinasinza oli wana abayimiridde n'atulambulira manifesto ye kikyagenda okutukolera. Olowooza bangi tebaliwo nga beesimbyewo naye nga bajja batusuubiza agenda kukola kino nakino naye nga bibalema okutuukiriza nga te bamazeyo ebbanga erisukka n'emyaka 5. Nanti ekibalemye okutuukiriza ebyo lwakuba nti batubuzaabuza na ssente. Buli omukulembeze buli wajja nga akulima ne ssente era abakubuzabuza kubanga kyanja gye kukolera akaluuka akabuze kubanga emirembe gy'abamiini bo tebafuganga ababaka ba palamenti balondebwanga nga tebataddeemu nguzi tebabuliridde tebawadde bantu ssente bakubanga laale n'ayimira ku kituuti n'akuba laale ye n'alambulwa manifesto ye abantu ku manifesto ye kwe basinzirako okumuwa obululu n'agenda mu palamenti bakolanga ate nga ababaka baali batono nnyo naye obudde buno tulina ababaka 400 pulaasi tugenda mu 5 tebalina kibateeseza ggwanga. Waliwo etteeka lye baagala okuyisa linabudde Mwami Museveni ayogerako n'agamba buli agenda okwesimbawo mu kuvuganya kwonna olina okusooka okulaga soosi wojja ssente zogenda okutambuza mu kampeyini. Ensonga eyo mugyogerako kikati nga mu People Power kuba agyogerako obutiitiizi nkuyita obutiitiizi kubanga waba agamba nti buli omu alina okulaga wajja ssente zigenda mu kampeyini omuntu ogenda okuvayo okwesimbawo oba wamala dde okwetegeka. Kakati ye Pulezidenti Museveni ebyo byonna binaleeta bukwakkulizo okulemesa opposition kubanga amanyi People Power ng'ekisinde amaanyi ge kiyina. Teyagambye opposition yokka bonna ne bobawo NRM ng'ogenda kwesimbawo. Aba ategeeza bonna bamuvuganya waliwo wa NRM ajja okuvuganya Museveni okuleka nga awe yamwereetedde. Kale sewa webale nnyo sewa.